nga bwe mukimanyi wenna tuli mu mwaka mupya ebikadde twabitadde eri ebbali era nga wano Pastor Buyungo Joseph avuddeyo nate abeere nga akwanjulira abasumba batambula nabo era bagenda okuba nga yeeyongera okukola nabo omulimu gwa Kristo mu mwaka guno eno omujja era munsikirize mbawo omusumba Buyungo nga abanjulira bonna bagenda okuba nga atambula nabo mu lugendo lw'okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Abannabbi ba Mukama abalala ono bamuyita Musumba Nakasibwe, ono bamuyita Musumba Nantongo, ono bamuyita Musumba Bera, ono bamuyita Musumba Desire, ono bamuyita Musumba Bandeeba mukyala, ono bamuyita Musumba Kathe. Langirira langiridde 2026 omwaka ogw'enkyukakyuka. Weewaawo. Langiridde enkyukakyuka ya Mukama eri obulamu bwo. Weewaawo. Langiridde enkyukakyuka ya Mukama eri abaana bo. Weewaawo. Langiridde omukisa gwa ssente. Weewaawo. Mukama akomye olugero olubadde lukumanyiddwako. Weewaawo. Akomye ekkeko n'okubulwa. Weewaawo. Agaziye ensalo zo. Togenda kubulwa. Togenda kuba n'ebikumala. Ekyosabye kikubeereko mu linnya lya Yesu. Langirira. Nangirira omwaka ogw'emirembe. Nangirira omwaka 2026 kukubeerera omwaka ogw'olubereberye. Weewaawo. Nangirira omwaka ogw'okunyagulula kitwale. Nangirira omukisa omutaliko buyinike. Weewaawo. Nangirira okugulirwawo ng'abaana ba Isirayiri bwe bagulirwawo ennyanja ennyuvu. Nkulangirirako okugulirwawo 2026. Yanguwa omuddako maama yanguwa. Omulala. Nangirira omukisa ogutalina buyinike ku bulamu bwo. Nangirira omukisa gw'obugagga. Nangirira omukisa gw'emirimu. Nangiridde omukisa gw'okulinnya ennyonyi. Nangiridde omukisa gugenda okutwala mu mawanga. Ogenda kubeera w'amaanyi omwaka 2026 mu linnya erya Yesu. Genda owangule 2026 mu linnya erya Yesu. Addako yanguwa langirira. 2026 leka galeete divine connection. Weewaawo. Connectinge ku bakabaka, connectinge ku mukyala wo, connectinge ku mwami wo, Weewaawo. connectinge ku mirimu gyo, connectinge ku mayumba go, Weewaawo. connectinge ku bugagga bwo. Weewaawo. Divine connection ebeere naawe 2026 mu linnya lya Yesu. Weewaawo. Ndangirira bakabaka b'ebintu. Ndangirira bakabaka b'esente. Weewaawo. Ndangirira bakabaka b'ebyapa. Ndangirira bakabaka ba minisita. Ba honorable balina kuva mu kifo kino. Ba honorable balina kuva mu kifo kino. Ndangirira okuwummula mu ntalo zo. Langira. Sumulula amafuta ga Katonda ku bulamu bwo. Weewaawo. 2026 balabe bakuvunnamire. Kitwale. 2026 balabe balaluke. Kitwale. Balalusa abalogo. Abadde bakusekeera. Weewaawo. 2026 bakuvunnamire. Weewaawo. Sumulula amafuta ga feva. Sumulula amafuta ga ssente. Weewaawo. Genda ofumbirwe. Genda wagule mu linnya lya. Addako langirira. Kabaka n'agamba nti yeggwe mu famire ye wamwe yeggwe olwalala afugibwako amafuta. Kati ndagula amafuta agakujja woobadde, mafuta ag'obuwanguzi, Weewaawo. mafuta agakula enzigi ezagalwa, Weewaawo. mafuta agakuyingiza mu byamagero. Genda osukulume, Hey. genda owangule, genda oli amawanga. Weewaawo. Erya Yesu. Yes. Haleluya. Amen. Nangirira omwaka ogw'obuwanguzi. Genda olaba obulungi bwa Mukama omwaka guno. Ogenda kubeera ekyokulabirako eky'obulungi bwa Katonda. Weewaawo. Ogenda kubeera ekyokulabirako eky'obulasiga bwa Mukama. Kitwale. Twala mu linnya lya Yesu. Haleluya. Yangira. Sabulula amafuta ga Katonda agalwana entalo omwaka guno. Buli lutalo lubadde lwakulema ogenda kuluwangula. Sumulula akacankala n'omukambisa abalabe bo. Katonda abatabule akusukulumya mu linnya lya Yesu. Nangirira 2026 obeere bulamu, otuuke mu bisuubizo byo, otuuke mu magenda go, omukisa gw'okuweereza
katonda okumanya n'okubikurirwa obugagga obw'eggulu obugagga obw'ettaka omukisa gw'abaana omukisa gw'ezzadde katonda akuuniikirize oyo atiikirire ettutumu lya katonda nangirire likwegateko obale ku ssente otambule amawanga okumbirwe ne supiidi yeggulu ekutambulireko mu linnya erya Yesu. Langirira buli ekibadde kiri mu maaso go olwaleero kikomezebwa tugenda kugula amataka tulangirira mu mwaka guno tewali agenda sigala mu bupangisa tulangirira mu mwaka guno omugumba ogenda kuzaala omugumba ogenda kuyonsa omwaka guno gwa buwanguzi ogenda kubawe bakumanyudde ogenda kubawe bakunyomedde ogenda kubawe n'okukikatawabwe ofuluma mu bwangu bwawabwe ekikutwala mu maaso ekikuyingiza mu buwanguzi ekikusiima Yogera. Lagera. Wewawo. Ekitiibwa kya Katonda olaba obuwanguzi omusana akukubeerera omwaka gwagusukuma omwaka 2026 banawulinyanga ku njaba ozemusago nowaakulangagendaalabasanyiwa Katonda olaba ekitiibwa kya Mukama Yogera. Kyesikule ebyobulamu bwo Mazerere. buli kintu wonna yali yagala eryobulamu bwo angira okuyingira olw'obuwanguzi yali Yogera. Mwega Katonda anywe